Abantu baffe bangi ababeera bakkiririza mu bulimba bw'abalyolyomyi abamu ababalimba nti e Masaka tebalonda NRM. Mukwano gwange olunaku olwaleero lwanga 5 ogw'omukaaga 2025 nkikulayirira era nkikukakasa nti Justin Namere ng'alina fulaaga ye agenda kuwangula e Masaka City. Lwaki? Kubanga abantu balonda busobozi kati mu Masaka City. Lwe baava ku busobozi ne balonda ekibiina nti tumala gatiikinga kasita omuntu ajjedde ku gundi kasita Mpuuga atugambye nti bano Honorable Kyagulanyi bagambye mutiikinge. Lwe baakola ensobi eyo kye baafunye bakiraba. Bwe baawa akalulu ekibiina kye baabaweera ekisooka tebakyakirimu era bakikuba nnyo era bakivuma nnyo. Omuntu n'abeera mu kibiina kimu ku Mande n'adda mu kirala ku Lwokusatu akalulu ne kasembera n'ayingizaawo ekirala. Bassebo ne bannyaba abantu b'omu Masaka bagenda kulonda busobozi. Ojja kulaba n'owa Independent ng'awangulira ekifo ekinene. Ojja kulaba owa NRM nga mukolokolo nga tabbye kalulu n'aka ng'awangudde. Abantu bagenda kulonda busobozi, abantu tebagenda kulonda kala. Abantu bakooye ba confusion mongers. Omuzadde ob'essomero weetaaga omuntu omutuufu ow'okutambuliza abaana bo ku ssomero. Kankwanjulire Safety Transporters nga bakugu mu kutambuza abaana okubaggya waka okubatuusa ku ssomero gye basomera. Ow'essomero ng'oyagala okutwala abaana okulambula, weekwate aba Safety Transporters gw'abeetaaze ng'oli mu bitundu bya Kasubi, Kawala, Namugongo, Makerere, Nankulabye, Lungujja, Masanafu, Lubya, Munaku, Bakuli, Mengo, Lubaga. Safety Transporters basangibwa Kasubi opposite Light the World Kindergarten Primary School. Oba bakubire ku ssimu zino wammanga noti 788 46 58 noti 4 oba noti 788 25 84 18. Elimu abazazi. Eno ye Magala TV. Okumanya we kutandikira. Mulimu nga munene nnyo gwe yampa. Ekifo kya Masaka City emyaka 5 tugiwunzira tufune effective representation naddala ku side ey'omubaka omukyala. It is the biggest disappointment Masaka City gye yali eyiseemu. Tulina abantu baffe nga balina ennaku era bye mbagamba wano byonna ddoboozi ly'abantu na nnaku y'abantu. N'otunuulira abakyala Masaka City mu kunoonyereza okwayisooka population census kye kibuga ekikyasinze okubeeramu net burden kiri mu namba 2. Tegeeza ki? Nga buli muntu mu kibuga kumpi buli kyakola kiri mu looni. Alima alimira mu looni, ow'edduuka ali mu looni, awerera abaana ku looni, asasula fiizi ku looni, azimbye ennyumba ku looni, avuze emmotoka ku looni. Kitegeeza ki? Spending power oba okuyingiza kwa ssente oba tetunnanywera bulungi kye bayita money economy. Kyannaku nnyo kubanga Masaka City kati ettaka litendedde. Twotaliwo na muntu alina square mile ng'ayireko mu city, si district, jogera ku city. Arable land ekendedde nnyo. Kitegeeza tulina okukola amagezi n'okusala amagezi nga mangi nnyo okushiftinga from extensive farming to intensive farming. Intensive farming ate yo yeetaaga amagezi mangi kuba kuba kulima kingi n'ofuna kingi mu kitundu ekitono. Kyannaku nnyo nti ssente zisomebwa buli lunaku ne zisomesebwa abantu. Naye n'obuuza abakyala ebibiina by'abakyala ti ssente zino na zino mwazifuna nga ne bw'oba ogabirako ssente okunoonya eyazifuna taliyo. Ani yalibadde alondoola? Ani alina oversight role egoberera ebyo byonna? Yalibadde babaka ba Parliament. Omubaka omukyala ye omubaka wa Masaka City kubanga bali abalala ba division. Owanyendo Mukungwe akomawo, owakimwanya Kabonera akomawo, naye omuntu akiikirira ekibuga abeera mubaka mukyala. Atusaze Sanamu kuba wonna yatusala, Season Magenda n'Amadda wonna yatusala. Obudde bwe buweddeko akabanga kokka ke twamulaba ku nnaku abantu baffe gye balina n'ebizibu bye tulina. Olunaku lwe twamulabako nti kati omubaka omukyalo owa Masaka City aguddeyo ng'akoze ku mawulire yali aweeweeta mutwe gwa musajja mu Parliament. Tulina ebizibu.
abantu beetaaga ebigimusa, abantu abaana balemedde wakati bagenze kusoma. Masaka City ffe kibuga kyokka mu Uganda yonna abalina industrial park etalimu yadde ka factory n'akamu. Tetulina yadde omubaka eyali aleese nti aleeseeyo omuntu kale ateekewo ka factory katandikewo emirimu 13. Ettaka batandise na kulibba kubanga industrial park yaffe efuuse idleland. Naye ddala wakati mu bisoomooza abantu byonna ne tulaba ng'omubaka omukyala Kakande eyalibadde eddoboozi ly'abantu b'omu Masaka City ate ali ku floor ya Parliament. Talina ku floor ya Parliament, ali mu Parliament mu ntebe. Omukono ogumu guweeweeta musajja omulala gumuli mu sikaati. Byenjogera biriko obukakafu. Ddayo ku vidiyo omukono ogumu gwamuli mu sikaati omulala ng'aweeweeta mutwe gwa musajja. Naye ng'eka gy'avudde mu Masaka City abantu balina ebizibu, abantu bu bizinesi wali babagobaganya mufe wano mufe wali babasaba pulaani zibatawulira amakulu. Abantu bafosanga omuntu nga weeri kibisi wesenya bamugamba nti ate pulaani y'ennyungu olina gisasulira kakadde n'akubuuza pulaani ebi tebaasomesebwa nti kati muvudde mu byalo muli mu kibuga ne babavugira ku sipiidi etaliimu kubagumiikiriza etaliimu kubasomesa ng'omubaka omukyala ye yalibadde ennamba emu mu kuyiwawo omubiri nti nedda abantu bafubawe grace periods mubasensitizing babuulira nti feeri abantu abamu n'enfaanana ye tebagimanyi. Alina n'emikolo ennaku zino gyensijja ne mulaba nga yeeyanjula n'engamba ye ate omubaka amazeewo emyaka 5 ate yeeyanjulira abantu mu kitundu ate gy'akiikirira oli matankane abantu bakkiriza nti eyo loosi baagikola. Tetulondangako muntu alinga Kakande Masaka City. Tuzze tubeera n'abakyala bamatiri. Omugenzi Kassemulana, she was a former IMF and UN employee. Omukyala Kabanda Mary, yes teyali wa NRM, naye ng'olaba she's a formidable force. Omukyala Sauda, honorable, she was a lawyer. Kati ku luno twagenda ne tufuna ekizibu buuga agenda akombooza omukazi oba yamukomboozaawa yamuyimirizanga mabega we bw'ati n'agamba bano Kyagulanyi bagambye muwe kakati bambi abantu baffe engeri gye balinamu akasunguyira n'ebisoomoozo ebyali ebingi ekiseera ekyo ne bamala gatiikinga mwe mwajjira abantu b'oyo naye kibadde kyakusoomooza kinene nnyo ebyo eri abantu baffe ebintu bisatu kuweeweeta mitwe gy'abasajja Uvuma Kyagulanyi yamuwa kaadi ndiwa NRM siri wano obunanfusi busigala bunanfusi ne bwe baba bamukoze kunzo oba ku Kyagulanyi omuntu omulala kubanga Kakande n'embeera ye okubanga okusooka okutambula okufuluma eggwanga ng'akutte kaadi y'abalina ebintu byajja n'atunnyonnyola ebya Kyagulanyi n'amaka ge n'abaana babalina tetwagala kulina tebitukwata ebikwata ku bantu mbagambye abantu bamaze okuwerera abaana bagenda kukola ki factories ziriwa osase ki ogoberedde kitulina enguudo kambabulirize waliise roads that move markets nga ziyita mu Masaka City oluguudo lw'Ekyabakuza dda Mateete oluguudo lw'Eviira dda Sembabule oluguudo lw'Omukidda Kitengeesa dda Buwunga dda Masaka district ng'enguudo ezo omubaka bw'aziremerako ne zibeera mu bajeti y'eggwanga zokka zimala okukola 360 turnaround ey'ekitundu ekyo byonna tagoberera tabiriiko wabula atunnyonnyola ebyoli akulira ekibiina ekyamuwa kaadi titumanyi kyamukolera titumanyi lwaki atuleekaanira nnyo ekimala kimala okulonda kwaggwa dda Masaka City omubaka omukyala konako kankabagambe these are just processes bino nga bw'olabye enzeze nenno n'empapula zino olwaleero juzaamu those are just processes okulonda kwaggwa dda abantu mu Masaka City bagenda kulonda just yameerezi bagenda nno kumulonda ku kaadi ye eya NRM bagenda kumuwa akabubi akiwakana emyezi wabula 7 welinda kulangirira mu January bulye tinnameera akawangu ate bufa